Omuntu eyasooka ndowooza okuvaayo nga nekokola abayimbi abawemula. Nanyigira nnyo ennyimba y'omuvubuka ono Ozambe. Ojjukira navaayo ne mugamba. So ekyamazima wabadde weetaaga okuvaayo ku ddoboozi ogamba ku bavubuka bano. Naddala ffe aba Buganda nti bataje ennyimba baziyimba mu Luganda. Baziyimba mu Luganda. Ekisooka tubeebaza okuyimba mu Luganda bapromotinga olulimi lwaffe. Lumu Eddie Kenzo yagamba nako ng'ali mu bizibu nti bannange weeyaayu Mengo weeyaayu nze ntunze Oluganda paka mu nsi z'ebweru. Kyo kituufu tubeebaza okuyimbira mu lulimi Oluganda balupromotinga. Naye ate kaakati bayiseewo we baalikomye. Omanyi abantu bagenderera enduulu. Si buli nduulu ekkubirwa nti nno yakukutendereza birungi. Nti bakuwaana. Kati abantu we baba bw'oyimba eby'obuwemu bayimba bakuba enduulu abakyakazi ababeera mu bivulu okusinga n'ababiyimba. Nti ffe lwaki tukuliriza tuwagira ebikyamu mu nsi z'ebweru. Kati nze singa nina omwogezi ku byange ebiri Pazzo nanjogerera. Singa nina a full management but ngezaako to manage my talent. Social media. Eyo. Olwokuba ojagenda bugenzi wali Kasimu oteekewo otandika okuwogera omugambo. Olunagira bwe ruti ng'osobya. Ate byo bisigalayo. So singa ebyo ebintu bisatu bikolwako abayimbi baffe bajja kufuna mu mulimu gwabwe, bajja kufuna n'emirembe. When you're a celebrity or a public figure, you become a prisoner of your own image. Ettutumu liri lyokoze litondawo omuntu oyo abantu gwe bagula ofuuka musibeewe. Kati oba tokyakayanira mmere ku lumbe wadde waliyagadde ennyambala oba olina okugikyusa weegendereza byoyogera kwegamba buli kimu oyo omuntu imeji eri ekutuuza ne mu nnyumba n'osiibamu oleme kulabwa kuba abantu bagenda kusasula ssente kulaba. Ate kakati gwe buli kaseera oli mu TikTok kati ndisasulira ki ssente okulaba. You are so common. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Welcome to the show. Basusse banyabo abatambula naffe ku mukutu kuno gwa Megatron Media. Tugamba nti nno beera ngo subscribing likinga ate obeerenga osharinga ku amawulire ageesigika. Muzale Megatron gemanya bwe nno ntandise ne Honorable Nambooze mukawo okukira omususa ali ku nsonga z'abaana ba Pazzo ne Gravity Omutujju Okuwemula babadde beegulidde ekibanja. Waliwo n'abantu abalala bawemula gavumenti ndowooza yo tennabalaba bayogera binene bwe babagambako ne bavuma ne bakola live. N'ekiwandiiko kyafulumye nti teri muntu n'omu gwe bagenda kukkiriza abakyazi buloga wenna ali eyo TV station we bakulabirako ng'okyazizza Pazzo lunnabe oli mu musango gw'amaanyi naawe ogenda beera nga okajjuutuka. Ate ne bapromota bagambye tebagenda kuddamu bategeka basooke beetereze awo n'ensonga bwe ziri. Olunaku olwaleero nina ow'ekitiibwa gwe nkyazizza ntera mulaba nnyo mu byabufuzi naye kasooka ababuuzeeko ate oluvannyuma tweyongere yubuuza ku bano balayi ba Megatron mbalamusiza si gwe gusoose okubeerako wano gwe muli gwange gusoose bulijjo nkulengereeyo masukireeyo bannange amanya nze kya Bay Julius Caesar abangi bampita omunkuseere oli mwavu nonkupe kitegeeza
nina be nakiita nabo ne bakimpita omunkuse kati nabo bakuyita omunkuse Julius Caesar Kyabbeeyi. Okay. Mbalamusiza nnyo mwebali kuba ku mukutu twogere ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe nga tuteekako ettaffaali n'okuzimba. Nkwebaziza okumpa omukisa n'enkukyazaako wano. Nange neyanze okunkyaza. Ensonga ndowooza oziwulira. Nziwulira. Gravity, Pazzo, bano babagoba mu ddwaliro nti ate mugenda kumulaba omukulu bayimba nnyimba kwegamba bingi. Katutandikire Gravity ne Pazzo ekiwandiiko wakirabye. Ekiwandiiko nakirabye. Ensonga y'okuwemula eno Katikkiro yabagambako ne bamwogoloza. Kati olaba ekizibu ekiriwo y'omuvubuka nze nina bye nagamba nti Gravity waba atugamba ennyimba ze ennungi bateekeko ekifaananyi kya maama we zitrendingire ku kifaananyi kya maama we. Gugambo gwagamba gwawolereza wagamba nti gulungi bateekeko kifaananyi kya nnyina. Anti kati wekibuka alabayo kati singa tutaddeko kifaananyi kya maama we ku luyimba nga olwa maama ayinza okuyomba. Kati lwakyayomba nga bataddeko oluyimba lwe lwennyini tetugaseemu na bigambo. Lwaki atayomba nga tutaddeko ekifaananyi kya maama we ku luyimba lwe lwagamba olulungi. Luno lwe yatukubidde omunyo w'eggulu. Omunyo lwaki ayomba. Waba tasobola kuyomba nga kuliko oluyimba lwa maama lwana bamaama nga kutambulako kifaananyi kya nnyina tayinza kuyomba. Lwaki tuteekako olulu lwayita olulungi ayomba. Okitegeera nti tetwetaaga ate kwolona society y'abaana baffe. Nze nawulira obusungu n'ensanga abaana ewaka nga bataddeko ekiyimba bali ku YouTube nga bali mu kukiyimba. Abaana bojjukira baba tebalina na kye bamanyi. Batebamanyi yayimba buyimbi anyumirwa. Nindabanga tulina society y'abaana gye bagenda okwononeddako. Ebigambo ffenna tubimanyi kyenyala mukkirize. Okitegeera naye tetusobola kubyogera. Osobola okubeerawo ng'onaaza omwana wo sitama wansi onaabe susu naye toyinza mugamba nti naabe mma. Kati ono omusirusiru Gravity wajja natubuuza mbu ebigambo babiwandiikawo mbu tebirina kwogerwa bw'atali Muganda bannini lulimi bakugambye bino ebigambo bifu tetubyogera wano ewaffe mu bantu bigambo bya nsonyi. Waliwo ensonga lwaki oyambala engoye sayimo kitegeera n'obika omubiri gwonna omumwa n'amatu n'ebisigala ebweru biri n'obikweka. Lwaki byo obikweka? Buwangwa. Kati ono omusirusiru omunkuseere lwaki agenda atubuuza mbu bawandiikawo nti tetulina kubyogera. Okitegeera kyekyasinze okunyiiza. Katikkiro bano be bakastodiani b'olulimi mu Buganda wano n'ennono azze n'akugamba bino ebigambo bikyafu ffe tetubyogera. Ogusirusiru ne guvayo ne gukugamba nti ffe ebigambo bakula bakyogera nga bakimpita. Okitegeera oba nga kigambo kirungi lwaki obiyimba mu lulimi lwewammwe kyekisinga ffe okutuluma. Eno Saime gye badde mugamba mbu agenda ayimbireko eri ewaabwe. Ayimbire ewaabwe. Mpozi bayitayo wa? Bakisimanya Banyoli. Yali Munyoli maama we Mutoolo. Lwaki tayimba mu nnimi z'ewaabwe? Talina lulimba n'olumu nga luli mu lulimi lw'ewaabwe. Ate bo bagamba nti waliwo ebigambo for example mu Rwanda Katonda bamuyita Emana. Kituufu. Kaakati waliwo n'omusambi w'omupiira bamuyita Bril Embolo. Ebigambo biba bwe bitu kati ye mbu ayina byabategeeza yeevuluze bw'atyo. Musiru wano ebigambo ebimu bina tubijja mu kabira endala ne tubyeyambisa mu lulimi lwaffe nga bw'olaba nti Oluzungu ekigambo kiri omunyo yayimba omunyo abantu abo balugwala kiri omunyongo yayimba munyo yatayimba omunyongo bana yitimani aterezeza kati bwe buzibu nange bwe namubaddeko ne mugamba ekigambo kibanga kirungi kyoyimba ebigambo bibiri tuyina omunyongo yayimba munyo yitimani webale yayimba munyo ate nga wagusala nako n'asinika n'okusinika obunyonnyo bwe buzibu twabadde nabwo yali ku kiri ekyokuwemula kakati ate ne yeekwasa kiri mbw'ayimba munyongo kati yayimbye ekigambo ennyali oshege ali mu kuwemula n'atugamba ennyali kibuga kiri Kenya. Nze natambula Kenya nenjimalako teriyo kibuga kye bayita Nnyali. Ekigambo kiri Nyeri. Lindako yabikwata n'abikyusa ate ne yeekaza mu busirusiru bw'ayina. Kyekiri kyatugambye nti ekigambo kiri omunyongo si munyo. Otegeera ono omuvubuka omulaba ye alina akamanyiiro wano tubadde wano nga ffe ennimi ezitali zaffe tuzisasulira na ssente okuziyiga ng'Oluzungu ne batukuba kibooko oyiga Oluzungu zino embwa zizze tuziyigiriza Oluganda ku bwereere tezina kye zisasudde ziyiza Oluganda zitandise okuluwemuliramu we zibuuza ne bannyini lulimi nti mwawandiikawo mbu tetwogeranga gano agagambo. Ali Katikkiro abuuza nza we naviiriddeko ne mwambaliye ne mugaa gwe ssebo bino nti oyagala okuyimba ddayo obiyimbire ewammwe kwata mukazi wo kwata maama wo mugambe maama oli muniyo
kyekyoka mama yafa abafu noba yafeera mujjukira omufu olwo enaku z'okujjukira abafu nga muwawa mugenzi okujjukira omufu wamwe mumutendereza ne mumuyimbira ennyimba ze mumuyimbira oba ne musaba Mungu amusaasire byamusobako kati wowe ogamba nti maama yafa era toyagala ayingizibwe mu bintu bya kisirusiru ate gwe lwaki obiyita ebyekigezi n'obuuza Katikkiro mbu mwawandiikawa nti bino ebigambo bibi and Gravity yayina statement ye gyagamba nti yayimbanga ennyimba ennungi ayina wiina ayina walumbe zaaya tebazikubanga ku BBS oba ku CBS n'agamba ennyimba zaye kanyimbe abantu be bawuliriza mu ssebo ne mutakuba gure bitalimba ze nyimba bazikuba bazikubanga ku CBS bazikubanga alimba bino ye ekisiru ye batakuba kali nosanga n'abajega bamuwolereza nengeze nyimba nese basobola zikuba ku TV bamuwolereza bali bamuwolereza abasirusiru bagamba mbuki nti enyimba omwana bamuleka ayimbe yeyiya gwe bitata kyali mu level yeyiya singa abadde ali mu kusamba kajjajjo gamba nti kale tumuleka ayiya anoonya waagwa naye wayimba dda tokyali mu bantu beyiya okitegeera kyekikuleetera okubanga owemula bana abamuganye ekitongole kya gavumenti kuba minisita Nyombi Tembu Vedo nabanga afulumya ekipapula ekyo nagenza okulaba ennyama etaliimu ggumba ne luyimba nalabye aluperforminga ku gundi nga Prime Minister Nabbanja ennyama etaliimu ggumba simanyi nyama nga bwe bazina amazina bwe basuula eri amagulu ati kati olaba bano bo abakulembeze abamu ababyaga no bannayafuzi bwe batinga advantage ku muntu talina ka following kasobola bapulingira ku gundi gy'abategese eyo ezo rare zaabwe kati Nabbanja yetafaayo babana bete bajja biwuli tajja bakkiriza biwulire tebasomera muno abaana baabwe nabati baagala abaana baffe babakonsuminga kasasiro oyo okitegeera kyagamba bazibukedde zisajja nti kati gwe omuntu yenna yenna aliyo ng'oli muzadde wa buvunaanyizibwa oyagala omwana waabe nga muntu wagonjebwa muntu wa kitiibwa muntu wa mpisa eri ensi toyinza mukkiriza kuwuliza oyo music waba abasirusiru era mulina okuvayo mulwanirire ensonga eno gye tuliko ey'okutereeza olulimi omuntu ayinza kujjawe mulye mu lulimi olutali lulwe nze kati olaba ezino ennimi ebigambo bino nina mukwano wange gwe nabuuzizza yabadde mufumbire ne mubuuza omunyo kyeki yasoose n'aseka n'okuseka nga ndaba ng'omuntu atategeera neyeebuzaabuza neyeebwalabula nga atya n'okukiddamu nayagala okukiddamu mu ngeri eyo enseeneekerevu nagamba kabina ne mubuuza kabina ki batokisi eno gye tumanyi nti nedda anasi kyekino kyebagiranga nnyoko omunyo anasi kigambo kibi tosobola kukyogera toyinza kugwogera ebigambo tuzze tubiwulira kati olaba e Kenya abaswayiri bo akabina bo bakayita matako ne toyinza kugwogera wano mu Buganda wowe mudde okitegeera amanya mangi ebintu bingi ebibaawo nga byogera ne mukwano gwe wabuuzizza yasese ng'alaba ekigambo ate kyoyogedde kivuma okusinga kubo kye bamanyi kuba ekigambo kiri omunyongo si munyo bo omunyo wabe guwemula ne wano mu Buganda guwemula oba wemudde kati ono omusirusiru Gravity okujja nabuza Katikkiro mbu mwawandiika wanti omunyo tebagwogera awe unaviriddeko omutwe yabadde mukambwe ng'abuuza Katikkiro n'eŋŋamba byane bye bazaala nga bapamira omanyi kati omukazi w'abaazaala ebiseera ebisinga bamugamba sindika kati abamu aba teyetegese n'agirirako ne biri kati ekyana kijja kiseereramu maseerere kiti negakigenda mu mutwe kyekyo Gravity musiru toyinza kubuuza Katikkiro gwe toli Muganda Abaganda bakugambye wano ewaffe tetukola kino n'omubuuza kyawandiikibwawa edda bakabaka bedda bakwatanga omuntu nga kabaka akwata effumu lye talifumita mu ttaka afunayo awo omunkusere namuga teekawo ekigere ne bayiteeka mu kigere mweriwummulira effumu lya kabaka lifumita nnyama terifumita mu ttaka ate nti bafunayo awo omunkuseere atalina magezi atalina ensedda yali nga ndala nnyo the important men the barren women the criminals nga batwala nga useless members of the society kati yagamba jangu kabaka yala kuumuza ffumu anti nedda kati eyo enkola yaggwawo eyo abantu abali primitive okubanga bakola ebintu webityo kati bana babadde basiruwala waliwo kino ekiwala ekyazze ne kisitamira Bobi Wine mu kivulu kya Big Eye kiri awo kino kyabadde n'oguŋaŋali ogukadde ne kimusitamamu kiti oguŋaŋali gwakyo oguvunduvundu oba kyekisakira Shakira kati nkadde kibuuza abafiina mbu mwenna mwe mwazinanga gano amazina ne bibalema temwabifunamu kati mutunoonya naye for the sake of Fiina Mugerwa Fiina yazinanga ayambadde ebintu ebiwanvu webale nnyo nalabye abantu abamu bagamba nti fundukulu kitegeeza ki busimanya seketi
babireteddemu omuzannyo gw'amaanyi bafuuse basiru busiru kuli ku point entuufu bagendako jive driving abagiteekemu ebyekijega okitegeera nze nekugamba kale fina tukkiriza kale yawemula yayimba bubi yakunamanga nga Shakira naye no bo we bagamba tukimanyi teyakunama ne bo kyebesibyeko mbu ye byamusala kati bo kababibeeremu kuba bo bafunamu ekigambo fundukulu kitegeeza okulya nnyo ate gundi seketa kitegeeza kunyenyaamu programu eyo yaliko ku TV ya Channel 5 yabirangako okitegeera kati bano tubakwatidde mu kitulinga muli mu kwonoona ensi yaffe webale ensonga okitegeera ate mugezaako okwewolereza ku bintu ebitagatta kati amateeka yo gabanga bali mu nsobi ate mwe beekaliza omubbi yeewozaako amateeka yo gabanga weegali gateekeddwa okuluba galume gravity akwatibwe nze nadde njagala asibibwe okitegeera tube n'ekyokulabira kisobola okugamba abaana nti gundi yakola wati kati wuuyo wano twalina omuwala bamuyitanga panado w'abasajja oyo omwana alabika yaleetera ne gundi Didi producer Didi babakwata bonna ne babasiba era okugwa kwa Didi kwavaawo kati omuntu yenna woba olina example gy'oyagala owako omuntu buli muntu awemudde twano master blaster abawemula simanya embooko simanya buli eyawemula taliiko kati tetuyinza ati kati bano bawa mukisa waliwo omuntu atoteekeddwa okumuwa mukisa alina okufa aveewo agende avunde tugamba abana nti ogenda kubanga gundi olaba kati bagamba producer Didi byonna ebyamutwako byavaawo ezo video ze bakola video zaali mbi nnyo n'oyo omuwala genda ku YouTube kweziri omuwala nga yeyambudde kwebiri bikyaliko tebabijjaayo panado w'abasajja bamusiba ate bina yakwatanga n'asitama wati n'akwata engalo zino n'asonseka eri n'aggyeyo amazzi n'aganywa ze video ze bakola kati teebereza singa Faza Lokodo teyatuyamba nakukwata mwana oyo n'asomoka n'ajja mu guno omulembe gwa .com guliko TikTok ye yaddawa bannange Panado yakafuluma ekkomera myaka nga gumu emabega yakafuluma bamuteekayo kati ne gravity twagala bamutwale bino bye mugamba musoma taddamu kuyimba kati naye mwaddiriza ku natti mbukale tuwozeemu ziri ennyimba zokka zokka embi mulina omuteekako ekikoliga ekinene nnyo nga kigenda mukostinga obulamu bwe bwonna bwonna asaanewo tugambe olaba gravity yali azimbye ne kalina ye yiyo yagitunda kuwemula okitegeera ne buli wetuwa empowering abano abantu kati wuyo bano bannabbanja bennyini bye babayita ogenda banga bakizanya kunafuya ate Buganda mu bo bakizanya kunafuya Buganda nti gravity asigale nga w'amaanyi bamuyita ne kubivulu ebyo ne bamuwa sente empitirivu asigale nga w'amaanyi bakugambe nti tezikuba na ku CBS naye omwana wuno akuba sente ze akuba juza ebisaawe tubateekeko embeera benyage nje tubateeka embeera benyage kuba kati abaana tulina abaana abato ogolira otyo omwana wo ng'ayogera ekigambo ekyomunyo oli mu nnyumba ogenda omuwulira akuba omunyo bana kugukuba ng'akyogera kuba batuuka ne babyogera n'abigamba banne n'abivuma banne ejjenje mu kituli okitegeera olaba nga ensi ebya tetugenda kusigaza society etegeera kati gravity mumwagala mukomera tumwagala munda nagambye mutwala mu kooti mutwala mu mbuga gravity mutwala mu mateeka nze ekyasinza okunyiza kwe kusanga abaana mwana wa myaka 7 ng'ayogera ebigambo ebyo ffe ebigambo ebyo twakola kyetubyogera okitegeera naye nga tubimanyi weebiri mu ebbirireyo nosanga abaana ng'era omwana n'akivuma munne guba musango miggo nze bansasulako sente nneme kuloopa nembeera n'olugambo lwaye nga buli wanyiiza mugamba ngenda kwogera nendi emmere ya bwereere nagamba kwata ennyama yange tondoopa nenga akimanyi bwe muloopera emigo gyagenda ofuna miyitirivu nali ennyama y'omwana okumala emyezi ng'esatu nga buli bamuwa emmere ennyama mugamba ennyama teeka wano ekivumbo kyamukositinga kati ng'amanyi repercussion yakyo singa muloopa kati bano batuleetedde embeera nti ebigamba yandise kubyanjala awo olowooza ki kireetedde abantu bano okutandika okubeera nti bakuba nnyimba zino cause bo bawa statements zaabwe ze bakola bagamba ziri mwaziga temuzikuba tubegerera bwegayirizo kakati for example nga tuze ku Lil Pazzo yavayo nagamba Bukedde nyiri Bukedde TV bweyimba akayimba omusolo ne bagaana okukakuba nakabakubemu enkudi etambusira abayimbi bangi abayimbye ennyimba ne zi living up to date nga tebawemula ze nakugamba Fie Lutaaya alina alubamu ziri nnya zokka alina ennyimba 33 naye na sizoni ye kati sizoni ye gyetuli omusajja kati omwaka yagwekwatako emyezi 4 miramba gyabeeramu okitegeera emyezi 4 Fie Lutaaya yagyekwata ku mwaka okuva mu kasatu tuyingira ogw'e10 batandika okuba ennyimba kwa 11 Desemba paka January gye myezi 4 omusajja alina alubamu teyina omwaso obola kuba nnyimba
kujjawo nyimba ze za Christmas okujjako Bobi Wine ekayeka yagezaako ku luyimba lwa Christmas naye bonna bayimbe bakamiliyoni bayimbe Kamiringa yakuba luyimbe yimbo lwa kamiliyoni nkuwe sente luyimbe nkuwe sente nayise nazo luyimbe mwagade bwagazi kunyima sente yimbo luyimba lwa kamiliyoni nkuwe sente olwa Christmas luyimbe zizo yimbo luyimba lwa Christmas olwa kamiliyoni nkuwe sente Lero Christmas ati bonna bateekamu ekigambo Christmas zikulemye kakati abasajja Christmas y'omwaka guno papa njagala kugirya naawe Christmas y'omwaka guno abaana begomba okitegera naye abasajja tebaawemula bino ebigambo tebizzebwaliro ekyo teekawo Teka nkulye Robebe kulu sirumanyi webale 0 yali covid Merry Christmas Happy New Year katika nkubuza ekibuuzo waluuliddeko naluuliddeko dua sanyuka TV eri kuba nnyo ne ku Megatron wano luyita kati ezafire kati singa bano abasajja badde batuyamba ne bagoba ku kya corporate firi yandibadde omuyimbi asinga obugagga wane Uganda. I have a question to ask you. Olowooza ki ekireetedde abaana bano okutandika okuba ennyimba zino ne bava ku nnono eri nti twakuba bakuba ennyimba ne bazisabika bano twabadde mu kivulu kya Sebata ayimba ddole y'omwana wange maama ekaaba okuwemula mbu kujjudde muli naye nga bakwesi nakati abamu tebamanyi ddole bangi tebamanye naye ono ejjenje mu kituli omunyongo bazina mu video ng'omunyongo yennyini munyo nga munyo gwennyini bano bo basiru bafuse basiru okitegeera tojja kungamba bwe nnyimba z'amakulu tezitunda nga tulina alien skin gwe tumanyi nti musiru naye talina luyimba lwa busiru munnange alien tawemula okitegeera tawemula gwe tumanyi nti musiru webale nnyo babera muri pate nakuba ennyimba ze tawemula bano bagadde tuteekawo kati embeera yakugalaga nti bonoono omujiji analesa embeera eno mu ggwanga lino gravity yennyini nekano mukabagamba ekyokwekwasaa mbu beeyuyambu ezira ez'amakulu abantu bali tebazaagala alien skin ayimbiddemu ako tawemuddeeko simuwulirangako bambi ayina bye batalina webale nnyo simuwulirangako okitegeera effujjo lyalikoze naye tawemula kati mwe temugenda kutwesebako mu nnyimba ez'amakulu tebaziwuliza abantu baziwuliriza lwoba oyimbye lubeera olubi kitegeera abantu tonna batuuka ku mwoyo tonna basembeza bagamba abantu mwazaagadde ne muyitirira buyitirizi kati olaba ebintu bino obiraba bw'otandika okwegatta tojja tekujja otandika kwegattira mu lujja olina okwekwekako olaba ne bamalaya wemala okwetimba ku kkubo bagenda eri walala ekizimbi abantu amayumba okitegeera begatte kyekizimbi abantu amayumba begatte nga bekwesi obadde omanyi bwe wakola okwanjula wali okola kati ono wegatanga nekwesi waliwo sore y'amajangwa ne nakirijja bwe bawulirako mbawulire bafundikira batandise kwegatta bagamba bajje tugenda kati kwegatta mutulebe nga twegatta bayitaawo tebaddanga asabegattira mu bantu kati gravity ne byatandika ebyo mwali mmwe mwasooka obipikaapika naye ngaera naye era takifunamu kiri awo okitegeera tugeza olaba ensi egenda yonooneka asusse kati bwetugamba nti abantu byebagalanga n'ekivulu abantu baagana okujja kiba kikutegeeza ki okuwemula kwekwaganisa abantu kujja mu abantu babikooye olina abaana kwewebale nnyo kati gwe osobola okukwata kati tugenda mu nnaku zino ez'okucakala abaana bo yalaba twalako wa kuba kati zennaku abaana kati fe tuli bantu bakulu tetukyalina ago maddu nti ngenda gula esaati empya ngenda gula engatta empya abantu gyebali gwe jasi webaza Mungu nti kati gwe yakusuumusa fe tukyalina engoye ezikyala olowooza tebagenda ne bacakala kati otwala abaana mu kifo ekisanyukirwamu ngo baleeta ekintu ekinkuseera ekyo kijja kiyimba kiwemula abaana kawalako nga Karafaela kati waliwo kino ekikazi ekyadde kireze mu bantu ekiŋŋaŋŋaani Shakira nga maama wo temwagala teryabyagala wano best hotel bangamba mbugula kreti ya soda kreti ya bia nebakuleterako abawala basatu webale nnyo lindako ku besti buli agendayo aba akimanyi nti ngenze kuwemulwa kyekiri ne mu nnyimba za Sebatta nti
muntu mukulu yabeeranga ku luyimba olwo nga yalutegeera yekka ngera oteerawo abaana nga teweeraliikirira tebali kye bawuliramu naye bawuliramu nga teweeraliikirira obwedda abantu sebata bamufuuwa bafuka bamuwa ekitiibwa kati gravity ani ayinza omufuka okitegera konsati yabadde ya 15 nejjuza oyo omuntu sera asobola oteeka konsati ya mitwalo 2 ne babeeramu atuwemula naye omutwalo baagaana okitegera njagala okulaga nti omuntu okuyimba n'oyitimuka tolina kuwemula nsi toteekeddwa bonna bakigezezzaako baayitawo gavumenti kino kye yakoze olowooza kyekimala kubeera nti bawerawera buno obuyimba butabateekako ate gundi ndala kozi naye bapromota be basinza obateekako embeera tebagenda kuyimba wantu kijja bba kibakola kibakosa kakati ate nalabye gwe weegase kwedisendi baagala balabako mu kkomera wa nze mbaagala mu kati ate tulina kididi omumanyi ayina olupya luzibu nnyo n'oyo yaleese olupya ng'olinga ettako oyo gravity ayina olupya olinga ettako tonnabiraba yaleese eyo olinga ettako kididi gwe mmanyi gravity ayina olala olinga ettako ayina ennyali ayina ettako kati netuba n'abantu abasirusiru batu lwaki temukyokera ennyumba ne mukikuba amayinja ono twabakubanga obucupa tugenda bakubanga amayinja nedda sebo wano abasajja bagenda lindako abasajja baali e Colombia omusajja yamisinga penalty ya banne bamukuba amasasi n'ennyumba ne bagyokya okitegeera kati mwina oteekawo embeera nga waliwo ekyokulabirako kye museetinze nti gundi oli agenda mu studio Tugenda kuddamu kukola bya kisiru. Nenga tukyayina na bino bi campaign kuba nina omwana osimanya Bad Weaver abeera osimanya Busega yayimba pombo anduluka Anti kati olaba gana amanya gabinda pombo anduluka ngali muri awe muri abana bakola challenge oyo abewaabwe abembale bebetuma byali maana abembale kamana Kamana Weso oyo yaliko minister wano mu government honorable Kamana Wesonge nga minister mukulu nnyo mu government nenge erinnya babagenda ku CBS odisoma tebali soma bagamba minister K Wesonge okulaga kinti wano tulina empisa n'ennono ekyekigambo kitegeeza kirala nenga erinnya lye Kamana weeyo nga aveeyo Manafwa district nga asala omugga baguyita Managwa river Managwa oshegira kati balibwe nenjatula yaabwe bandala kyekirumba kyamaadde mugamba nti gravity alekera obiyimbira wana agende ebunyongoli agenda biyimbira ewaabwe abakuba omulimi lwewaabwe wano kali kyandala okitegeera wano kali ebigambo byetukosa wano birala n'abeeri birala ebiwemula wano birala ne wali birala kali kyazanjawulo kati tuvude ku gonde ko gravity tuzze ku waffe wawa yolidu Pazzo ye yategedde ensobi gye yakoze era the fact that ndi Pazzo yayambadde kanzu n'agenda Emmengo oba Katikkiro yamulayo bate yamulabye Katikkiro tebamulaba bwe nendako oba yamulayo bate yamulabye eyo si nsonga ekikulu nti yakoze ekitegerekeka nti yabadde agenze kwetonda nanti yasoose kwogera bigambo wabirabye anti kati ono aliko ababe yalina nnyina n'ekitaawe yamukubira essene yamugamba gundi ebigambo kino tekirina maama tekirina taata nkola ze ndya kigravity yes ono aliko ababe bamukubira bagamba naye mwana gwe nze ndi munyiivu nnyo toyinza nze olinga ettako oleesa oluyimba olinga ettako ennyali nazinye ennyali erimu amazzi agabuguma bwato bwagamba yes tonaluwulira nnyo obudde nnyimba zaawano kati nze saagala balimba bali ku Megatron siraba TV zaawano webale nnyo osobola okuba omutuufu nze DSTV yange ebeerako ate ndabako mupiira webale nnyo omwana nadda katyu webale nnyo omukyala nadda ku Binigeria n'alaba bugundi kituufu movies kati siraba bintu tulina abaana baffe abaana b'abantu abankuseere nga bo basobola okulaba ebintu ebyo ate nga tetusobola kugamba nti bano abaana yadde bankuseere tebalibeera kintu mu maaso gye bujja ba Bobi Wine bonna bava mu bulamu bwa wansi ono ani gwe tulina kati King Saha naye avudde mu bulamu bwa wansi singa tutta future yaabwe nga bakyali baana bato bali ni skin okitegera ne tutta future yaabwe nga bakyali baana bato ne bayiga okuwemula nga tebalina muntu gwe bawa kitiibwa toba tusse generation eddako nina omuntu eyambuuzizza amanyi gravity musajja mwagala nnyo ne Pazzo omuntu n'aŋŋamba anti omwagala nnyo osobola kumbaga okufulumira mu kayimba nnyali nti abagole bafuluma gravity agenda bafulumira n'oluyimba nnyali ŋŋamba ngamba osinza kati yeri Pazzo wano ategeera mangu kuba wawano mwana muganda nze nabadde nkugamba nti Buganda singa esobola yandibadde ekulandaga muntu nga otulaba nti ya gavumenti eggwako mu myaka 10 nti ne Buganda bano abatali Baganda bayingira mu Buganda n'empisa zaabwe ezitali za wano
tubawa endaga muntu omulamamba abeera omunafumaganya ekika lindako nti weggwako ebanga liizi ebanga liizi nti liizi wojja n'ozimba ku kitaka nga lya liizi n'ozimbako ekizimbe ekyenkana mapeera liizi weggwako nyini taka agamba kati nsobola giri nyuwinga oba sijja giri nyuwinga nti kati bano empisa ze beeyisizaamu si zaawano tukuyambye oyiza olulimi lwaffe naye oba totegedde nti bino ebigambo tebyogerwa nga osobola kubuuza Katikkiro gy'akikunnyonnyole gweoba tulitegeera va mu Buganda kale yensobi Gravity gye yakoze okubeera nti Katikkiro yayogedde ate n'amwanguyira ne TikTok eno ndowooza ereese obuzibu jjukira gwe weetunuzaamu simu n'otandika okumaaso oba musiru ffe nga tetubikola tetuzirina esimu yange teriiko TikTok eri kati omuntu atamanyi nti ne bano abakulu omuntu ono tebamuddamu we bati okitegeera waliwo n'ebintu ebimu nga tolina kumala googera olina nakuwandiika buwandiisi kati tolaba omusajja waffe ono w'eggulu walaba prison break anzijukiza ekisajja bakiyitanga dejjene ekyalina akawalaata nga kyogera kiwandika buwandiisi kapapula kati omusajja jeno yaye awandika buwandiisi kapapula talina budde bwogera kati waliwo ensonga ezimu nga tojja kuzaanukula na bigambo Katikkiro waba ayogedde n'agamba ennyimba zo teziddanga mukubibwa ku CBS zaagalako oba zibadde zikubibwa zibadde zikubibwa tolina kumwanukula toteekawo nnyo mbeera kuba oyogera lulimi lwe mwofunidde ssente ku ttaka lyabwe lwaki tewazimba ewammwe ebunyongo lwaki si gy'oli lwaki mwajja wano balekawo ebitundu bingi nga bajja bawumpuguma basibira wano kati tugenda fuuka basosoze mukakasente ate twabaagala ne tubasembeza kwati bye mwagala kati baagala kutabula baagala te kututabula fe ababasembeza ate mutugana tuli basosoze omulala akola settlement egamba nti Gravity alabye Katikkiro mukamwa ayagala kukola mpisa mbi kuyigiza abantu balala kukyobola Katikkiro era bwe yakoze nalabye ne bana abankuseere bantambi bani nga batandika okuwuliza ekisajja ekisirusi njambi yabadde awuliriza tasobola kola bamubaddeko musajja waffe nze musulirawo ttawulo yakafiirwa nnyina olwokufe naffe twafiirwa abaffe temubakuba ofiirwa maama w'amagezi gagugwamu Oshegera nnyo nammwe mwenga muwumbawumba ne Gravity mumuleetedde nnyo obusungu bamukozeseza kiki kye yakoze mu kusooka okitegeera abantu abamu balina okuba nga tulina wetubateeka netumanya kati ono levo ye wano waagwana nze nkugambye abasajja bakwata omusajja namukuba amasasi ku misinga penalty bupenalty kati nga mwabalumira nnyo Buganda mulina nteekateeka ki ku Gravity ono wanaasigala ng'ayimba ennyimba tugenda mukuba amayinja tugenda mukuba si bucupa mayinja temuba bakambwe bwe mutyo ne mumukuba yali yakozeyo konsati ewaabwe mu kyalo mu kitundu ky'ewaabwe wali abawagizi kati tulaba otuba tukuyambye n'ojja wano walina abawagizi n'ofuna ne kasente lwaki ate otumanyiira nedda nkugaye waliwo ekintu ng'omuntu alina kufuna second chance ng'oyalina kubeera example nedda labayo Gravity temuteekako nnyo maanyi ayina abantu baalabirira baani obamanyi famire baani ku muziki wa Gravity oyo baani ogwo gusajja gulina omutima omubi baani yalisa kakono B tewamulaba kakono naye yasukka atwalere kakono yasukka naye olabayo obuzibu bwa kakono gwe nodda ku maama wamunono omutyoboola kakono omanye empisa zakola ate ennaku zino kyeyeekola kizibu otera omulaba anti kati ebyo ebibiri tebikola kimu asabasane wawe mulawemula abantu bamukwateko naye abakwatibwako bamukwateko ne bagana n'okujja mu kivulu yalisa gwosobola okuliisa munno B waliwo abasukka kati namwe mbadde mugamba mwagala mukuba bbi kati ye yamumuliisa olw'okumanyira Gravity yali mutuufu okukuba gwe baamukuliisa ate nakola ki weebale kati ye yalina kye yakola ensonga laki gwe tebamukuliisa bamuliisa oli bwemugamba nti muwolereza oli avuma omanyi omuntu amanyira omuzadde n'amanyira muzaddewo oba olina okumuteekako embeera kati linda mbuuza maama wa Gravity yali akoze ekikakono ati naffe twagala muteekako mbeera hakati mumuteekeko embeera yakutononera baana yateeka kakono senga teyamuliisa mubbi oyo yali asigala amumanyiira bino ebintu byokkuba abantu abamu baaguma omuliisaamu ku bubi ale nga gookya gandi ku mutima gagano okukkirira gandi ku mutima ate yalipamya amala n'agateeka mu kacupa n'agerera muganywa na gano era bamugamba aliyegagenda pama mbu namaze ddo pama siina gempama n'agamba kikyalise gapamme n'agapama n'agamuwa oyo kakuno kye yali akola Gravity yali mutuufu naye kati wano mwemba muyina enteekateeka z'okumukuba tugenda mukuba tunamusanga mu kivulu tugenda kuba mukube
so kati ekiwandiiko gavumenti yafulumizza kimala ekiwandiiko tekimala nze nga ze sinnawulira nti nzikakkanye sinnakkakkana nze nga nze kati kino kinayambako bano abayimbi abalala kati kididi ngyalaba mukwati ngenda naye mugatta ku list kididi kuba mbadde nfokasinze nnyo kukoyo ono gravity kididi ngenda mugatta ku list mukyali ku bayimbi waliwo n'abano bano bakomediani abazannye ebizannyo nalabye wano amoti ono waliwo gaaya akoppa enjogera ya Bobi Wine sani ne biki nga beeyambudde obusolo babugirira bwe bati mbu bazannya resolingi muli ku gravity waliwo bano abakazi abambala obubi bambala basitama bano ba Gloria Buki bali wano bayina tulinawo etteeka lya pornography act lye lyakwatiramu oli omukyala panado w'abasajja alyoka asibwa emyaka bano lina abakwata ddi ba Gloria Buki anti kati minisitule eyali ategeera yafa kati tetumanyi ani aliwo tetumanyi oba naye yebakidde ku mulimu yeetaaga kuzuukusa tumukuba amatu awulire omulanga gwaffe awulire naye nga ye faaza lukodo omugenzi yakola omulimu gw'amaanyi era ku mulembe gwe yagezaako okusensinga ebintu ebyo tebyayitawo nnyo ku mulembe gwe abagezaako okubiisaawo bonna mwabalaba okitegeera kati tumanyi minisita kigwe bawalonda mukudda mu kifo kya faaza lukodo naye nga UCC ndowooza ye ekuza ogwayo kuba bagambye babloga teri bloga n'omu agenda kyazari Pazzo oba ne TV UCC nayo ebadde eragaye nnyo okuva oli omusajja we yavaako Mutabaazi Mutabazi yateekawo embeera yali y'amaanyi okuva lwe yavaako bano abaddako babadde nga beebafu okitegeera twetaaga ebitongole bibeeremu abantu nga bali active baleme kwebakira kuba bafuna ssente ebitongole bifuna budget ssente nnyingi tetumanyi kyezikola nga tufuna abantu nga bagravity ne baperforminga ne babayita ne kusimazi kids party babayita ne zipata ayimba ki kati mmanyi byebyo ebiyimba ebyayimba ebyekisiru omwana n'akubuuza naye abagambye okwepicha kuba kifaananyi mbututeekawo nkupiicha ekifaananyi nkupiicha nemwe mukyusakyusa ebigambo byaba jangu tugende mukwepicha tugende mukwekuba ebifaananyi waliwo enkambwe ffe kyetwagala ensi yaffiddemu empisa kuba tetuli bantu ebyo ebintu byatta ne industry ye Jamaica byali bigisse ebyokubitanga bipasapasa nga tubitunda n'ogamba omwana yingira ekisenge obeera ku bunkenke omwana n'agira ebbina n'aliwanika bw'ati kati bakyusa ne batereera kati naffe tuleka industry yaffe egende mbana abasirusiru kati Kenza awolereza gravity Kenza mpe olimba lumu lwalina olubi olimba lwalina olubi lwasumbuusa ate nga si lwe lubi lwoleeta mu nnyimba embi naye ate yali mukuwolereza gravity amuteerayo akabega tolina kumuterayo yadde akasowaani tumuleke nti amataya gamukoleko buli omu afune ekyokulabirako nti gravity yawemula twalina master blaster alina olimba lwyaddamu okuba olulala yagwa bubi nnyo okitegeera ye example gye twalinga tulina nti master blaster yawemula naye kati ku luyimba lwa master blaster ate lulungi nnyo ku nnyimba za gravity ositeeka ku minzaani okitegeera ono abadde asusse n'oleta agagambo ne waba Saalongo era nedda baba nedda kiyo wali omulidde ko omulira wakaye nayo no baka kati toyinza kujja mu bantu n'otanga okugira bigambo bya kisiru bwe buzibu ffe bwe tuyina ffe ng'abalina abaana gravity ayeka ina kye yabakola abaana ffe tubeera n'abaana baffe n'ogenda ne babateeka mu baana b'abanno ne bakugwa ne babagobesa omwana yogedde ekigambo bazadde ne bajja ne bajjawo abaana baabwe kigira kati embarrassment gy'ofuna eyo ng'olina omwana wo bamwenyinyala bamuboola omuntu tazannyeko n'abaana bassebalamu okitegeera kuba kati abo tukuze tubamanyi basajja bakitiibwa babuvunaanyizibwa be bagagga be twasooka okuwulira abataliriko mazambi okitegeera akoze akabaga akugise jangu n'abaana bazannye gwewo nga jjawo ayogera ogwo ogugambo mu baana babali ne ku masomero babagoba batukubira essimu nti omwana ayogedde ekigambo ne bakuyita ayogedde ekigambo kinti komanyoko nga kyekikuyisizza agambye banne komanyoko bagala mugoba zino embuubo abaana bazo basomera mu miti tetumanyi kuba toyinza kugamba nti omuntu alina abaana osobola okubeera nga abaana bogo baleka boogera ebigambo ebyo okitegeera bakuyita ku nsonga omwana ayogedde ekigambo kimu komanyoko kati agatteko nyali agateeko omunyo bigambo biri wano naye nga tubaza okubeera nti mutambula naffe ku mukutu guno gwa Megatron Media twabadde tuli awo King Saha ne Rasta Pio ne babagoba mu ddwaliro okubeera nti balaba ku miri kwezo omulwadde kino kyanyiziza abantu abamu ate abamu ne basanyuka bagamba omukulu naye asusse saawa bina ayagala butaala ayagala kwekuba bifaananyi lwaki taleka omulwadde na let the sick be
gwe buli kaseera nobanga weerigiragira walaga King Saha naye bamutaddeko embeera walaga omusajja amwogerera ebigambo n'omwogerera ku baana be n'owooza senga kafa yabadde agala agenda kakasambu afa agenda kufa nodda kati olaba bano abantu kye batamanyiye nti waliwo embeera gye otuukamu nga omuntu kati Chameleone ne Bobi Wine bayina obulamu bwe bayitamu bombi buli omu alina kyasiima ku munne tewakyali era no gwenkyazizza naga nti oli kasaya mu makadi ne bikomaawo era Kameli tayagalira ddala Bobi Wine bino byegiragira omwetwazaako nomajja namukuba empi Kameli asobola okuba n'omutima gwe guto nga tegusonyiwa naye Bobi Wine ye muntu mulala zinagamba Bobi Wine yalabikako mu bantu 10 abasinga okuba influential okitegeera kati byakola biba bibukakatako kubanga bikuma ekifaananyi ky'omuntu obuvunaanyizibwa yenna nze nalaba wano Mandela mu 1997 naku z'omwezi ali 18 May yali birthday ye nga Michael Jackson yesitudde okuva ewaabwe mu America azze kulaba Mandela sita eyali asinga okuba nti yamanyikiddwa mu nsi yonna ng'asinga ne paapa okitegeera Yesu lajja alabye Mandela nti waliwo omuntu levo gy'atuukako nga tewali sita ate ali waggulu we naye ng'ate ekifo kyalimu kisinga ne ku kya sitooli nti muntu ng'ayingidde ebyobufuzi aba muzito nnyo ku celebrity ono omuyimbi wa bulijjo kati Chameleone ye yasigala mu level ene y'abayimbi aba bulijjo Bobi Wine kino kyakola tekina kyekimugattako nti afuna mileage mu byobufuzi byaliko okitegeera naye kiraga omuntu nti alimu ak'obuntu munno afunye obuzibu okitegeera ne Bobi Wine bebekulu bamukuba amasasi Bobi Wine yagenda n'amulaba okitegeera Chameleone yewe yagwa we yamenyeka amagulu yagenda n'abalaba okitegeera naye kati bano bba abantu kati tunyambo nosema ba die hard yalowooza bulala kati gwe gyekola obulwadde bwa Chameleone obwo Chameleone alina ebizibu yeye ng'omuntu alina stress alina depression omukazi yadduka omukazi asiiba ayokya awanda muliro omukazi ayagala okuwandiika okitegeera omukazi awanda muliro kasajja kankuba nali lubuto ne luvaamu omwana n'afa ne tumuziika n'alaga n'amalaalo kati Chameleone biba bimuhontinga musajja wattu bimutramatizinga ne bimulya banywa enjaga balina gye babeera ye munyonyi ye waffe bayitayo washani gye banywera enjaga yaabwe eyo bazunga mu mabaala kiro ku kiro ne babeera no mu bbala ne banywa ne bagenda ne mu ndala tebeebaka okitegeera kati bisobola omulwaza ebyo byonna nina yankubidde nagamba Chameleone alina amabanja gadduka waliwo yamuwa akasente kati yakomyewo musama yakomyewo kati Chameleone yerwazizaamu ono kati juli batasobola kulaba mulwadde bakugamba tosobola mulaba era kye bakoze ne bano bagenze ne babagaana okumulaba naye ya Bobi Wine kyo kirala naye King Saha omusajja yakamwogerera ebigambo ebyo bibaawo music business kati Chameleone yes King Saha njawulo zero bonna bali mu music ezo ntalo zaabangawo ne luli era amuleke ate we yavuddeyo n'adda ku stage n'ayogera ebigambo omuntu omuleka lindako naye olwala tajja bano abasajja beewerezanga ebigambo nga bakyali mu music business Bebekulu ne Chameleone abo balala lindako King Saha anti kati King Saha ali mu level yemu ne Chameleone bakyali bayimbi bakyabisana mu ndongo level yolinga nnene bakyabisana mu ndongo yes akyali muyimbi akyali muyimbi basobola okwetwalira ebyo bya showbiz kwerangira kati webabaawo ensonga eri serious nti ono mulwadde bya ddala ojja n'omulaba kyekinti oli we bamukuba amasasi nga basiba beekuba beevuma besanga ne mubabala beefumita ebiso we bamukuba amasasi nakimanya nti gaddala yagenda n'amulaba kati ono yategedde omusajja mulwadde oba byaddala oba si byaddala ali mu ddwaliro tugende tumulabe mwe bafani mwe muteekawo embeera bano abasajja mugenda n'obasanga bali birala kuba twabeeranga wano nga twekuba eŋŋumi Bobi Wine ne Bebekulu abawagizi naye nga ate mukazi wa Bobi Wine ne wa Bebekulu bakwatagana abaana bazannya na bonna okitegeera kati ffe nga bafani tujja kuddawo mu nfaani ya ttiimu ya Chameleone twogera naye nga bali ate birala kuba kati King Saha akulidde mu Lyon Island ebyo byonna byayogera bibaawo byebiruma Chameleone nakuza omwana nanjogera ebigambo simanya yetaaga kufa ojonda be yabadde ayagala kakasambu afudde kyekyanyiziza Chameleone omanyi Chameleone kubangambe Chameleone tasonyiwa akutereka kati ojja ozunga n'enviiri naga waayi nja nakusalako enviiri fuluma ate okumanya King Saha tazannya nadda ku stage n'ayimba ebigambo babadde twebweganya tumulaba lalalala ayogera bino lwaki bwaganya okumulaba omukwasaakulabye dokita okimanyi nti waliwo woolwala ne baga mukazi we alina okumulaba twagenda okulaba tamala emirundi nga yenyaze oba wenyaze olwadde ne wenyaga bagenda okulaba tamala emirundi naye ng'okumulaba lutalo sebera baamulabagira gwe jangu
gujangu famire ino okumulaba ye situation gundi gyalimu Kamiri kati King Sir abadde akikkiriza nafuna olunaku olulala ne bamukiriza ba doctor cause Kamiri tasobola lagira yene waba yalegidde abasawo mukireka nogo why katugende ali bali bayino banga nadeno nayogera ebigambo bayino baba tegedde politics ali mu bulwadde anayo musajja mulwadde byaddala nga bategedde politics ali mu bulwadde byaddala Kamiri mulwadde byaddala si politics Kamiri yonyo jubira nti batugamba wodi bamulongosezze ekyenda nagenda obe Canada nava ku kyenda nga yavudde ku kitanda ku matena agenda ate nayimba omuntu gwe balongosezze ekyenda okibenchi omuka guveno mu byena ng'oyimba omuka ogussa kuveno wansi mu mmeme mawuli omanyi galimbagamu ati kati Kamiri yafuuka kati awo just buli kimu kisoboka naye kati obulwadde bwe abantu bayinza obulaba twala serious lwansonga yayitiriza omuzannyo mungi ne mu byobufuzi we yali adze yateekamu omuzannyo mungi bannayuganda balina endowooza olumu oba nziyite ezitagatta okimanyi nti ku kufa kwa Mmese nalabye Gaayo omu yagambye nti ono Gaayo kati yafudde bali mu comedy wabirabyeko owulira abantu endowooza nedda si ndowooza yaabwe gwe nnyini kintu amount ye yalimu okubeera mu bulamu buli serious yali abiseeko omuntu nga tali serious pade bitama yamubika ati fujjo ly'abavubuka omanye twayingiramu okwagala content kyekiri kyenkubuziza ekyani ekyakakono gwe lwaki gravity teyamuliisa gwe noŋŋamba ate nze yagira oshegedde bannayuganda twefuula abagezi ate twafuna amasimu twambala nti buli omu yeeteekamu buli omu naawe endowooza ye naye ekya King Sir ndowooza yandirese omusajja n'abeera ekya Bobi Wine kyonzikiriza nti Bobi Wine ye musajja we baluddiŋŋanye naye saha yanditunuddemu omusajja amwogerera ebigambo nga bali bonna ate saha okumanya nti akyalina obusungu bwe bandimuganye okugenda teyandize ku stage kwogera bigambo banyumiza akaboozi kano namukubamu eddakiika yabadde egi njiina wano ng'amwogerera ebigambo yabadde agenze mutima mulungi okulaba omusajja gwabadde mubi mutima mulungi wali okyaliddwako omuntu nga takwagala n'akyaleewo obeera n'omutima omugumu ati kati waliwo akagera akagamba nti omuntu yagezaako kuwa obutwana akukyalireewo akukyawa wawerekera akubanja omanya abadde ali akati niyo kati ogenda kusiiba kaakati King Sir yandisigadde nakawuka oba n'ateeka obubaka obukubagiza kuki ku mukutu gwe ogwa Facebook Kamiliyoni ye nga ye tumusabire ffe nga ffe bannayuganda okitegeera nene ebigambo tubikendeeze ebigambo byo tosobola bijjawo bijja sigala abantu bajja kwogera kale that aside nga tumaliriza ensonga endooza tumalire ku walabya Maulana ne Royini kibakoze bigayi kintu ekyo ndalabye babayingidde nnyo bwaki basekerera omuntu obasekerera ow'ebigenge mulema wali omulema tebafunizaawo ngalo ebigambo ebibayogeredde bigayi byogerako Big Eye concert ye kituufu ya musala bambi naye kati Big Eye yengo omuntu ye concert ye soose kati mumutuliye mu Big Eye gwe bakubanga obucupa wano n'omuntu afunye abantu 15,000 yadde venue yali nnene okitegeera Big Eye aba achievinze mu bulamu aba achievinze nzira simuyinako buzibu concert yesu tukimanyiya musala financially abate yafuna naye alisti omanya nti kati nsobola okunganya abantu abawere 15,000 ndaba bano babataddeko nnyo amaanyi bano baani bano ba Maulana Drain kyabadde kirungi okwogerera Big Eye wadde bakola comedy anti kati comedy yasigala comedy comedy asigala comedy bo bagendera ekintu kya kiriwo ono twakubanga besije tiyagasi nenga ababesije bana ba moti Maulana ne Raini bali akeche misana ne sai naku zino bakuba nopo bakuba left right naye banasigala waggulu nti yabadde ayagala kaadi naye kati Raini ayagala kaadi ku jeno mugundi yago anagifuna naye lutalo luli erubagaawo olaba obwavu kyebukola abantu abo baalya anaani mutuufu mu Nuupu baba ntagisigale mbwomu kuba bonna bamulirande kasamala okufuna abamu kaadi nga balya bebazenga balya bebalidde nga badduka tolaba anti kati labayo Bobi Wine olutalo ye teyeetaaga bano bonna yeetaaga ffe bantu okitegeera abantu kasita basalawo kati tewalaba asadi nti bamututte tewalaba okitegeera yali amanye eggwanga lye gwe ne wonaabeera ne bano bonna nga bali ku saidi bano bajja batuuka ne badduka gwe tewalaba Bashiri abantu beekalakaasa it was a headless revolution tekuliko wamagye tekuliko ki ng'abantu basazeewo baba basazeewo fe abantu tukimanyi Bobi Wine ensonga zayimiriddeko ziruma abantu walikeera ku makya n'agivaamu n'azivaako newaliba n'ababaka bisatu walikeera n'ava ku nsonga
buli avudde ku nsonga abantu nabo nga bakuvaako kale ndowooza katubasiibulire wano tubaza okubeera nti mbadde mutambula naffe ku mukutu guno gwa Megatron Media tubagamba nti nobeera nga osubscribinga likinga ate obeere nga osharinga kwa mulire agesigika omukulu njanga mukyaza wano omanyi tiimu tuba na nnene naye onaaba otufiisizanga waakadde abaira komenti ojja ziraba omanyi nira gwe nakyaza wano nayogera ebitajja baavuma oli bana bavuma tebazannye abantu basiibulire abantu abalabira Megatron mbasiibudde nange kangende nfune ku kendya kuba bwakedde ku makya sinake nali tonalya sinalya musiba bulungi mwera